kitalo ddala. Akatambi kano eno kya nnaku nnyo nti sobola kakuzannyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera. However, kapaati akatini ke nkuwadde kaako oba koli mu kubeera ng'olaba ke kapaati ka vidiyo kano eno gye kali mu kubeera nga kakomekkerera. Lwaki ntandise na kitalo ddala? Olw'ensonga omukyala n'omwami baafunye obutakkaanya ne beekuba empi. Actually, omusajja yakubye omukazi n'agwa wansi n'amukuba n'omukuba. Akatambi ako we kabadde katandikidde ku musajja ng'ali mu kubeera nga akuba mu mukazi wakati mu luguudo ng'abantu bonna ndaba tebeefiirayo just babatunuulidde tewaliiwo ataasa. Ne mpulira ennaku nga nze kubanga kibi nnyo okubeera nga bakuba omukyala. Mpulidde ennaku ng'akatambi ako sinnakamalayo. Gye kagenze maaso omusajja amaze okukuba omukazi, omusajja n'amuvaako. Omukazi agenze wabadde omwana wabadde amuwummuza n'amukusitulawo n'akwata ekkubo n'asala ekkubo n'amukasuka, si kumuteeka wabula n'amukasuka mu kasikosiko awo nga olaba we bayimiridde awo wabadde amukasuse. Bannange mpulidde ennaku kwegamba ebibi bibiri kwegamba simanyi waliwo ebibi ebisiŋŋaŋana. Yesu ekyokuba omukazi kintu kibi nnyo nkivumirira, naye ate omukazi okwata omwana owuwo atali nti oba nawamujja nannyina oba ki oba wakke, naye omwana owo gwakera ku makya n'obeera emyezi 9 ng'omusitudde mu lubuto n'okera ku makya n'omuzaala n'omukwata n'omukasuka ku kkubo. Awo n'abatuuze wedda abatali mu kubeera nga bataasa omusajja ng'ali mu mutimpula nabo batandikidde okubeera nga bamutirimbula. Ate bamukutte agenda aggyeyo omwana gy'amusitudde, ssebo n'agaana empi ne zivuga. Awo n'abalala ne bagaana edda temumuddiza mwana kubanga ne mumuddiza n'amuzzaayo ewaka ajja mukola ekikyamu ekisukka n'ekyo kyamukoze wano nga ffenna tumulaba ekyokwata omwana n'amukasuka ku kasasiro. Akatambi kankwasizza ennaku ne ŋŋamba kaakati ekituufu kye ki? Ebibi bibiri Yesu weebiri ne waliwo ekibi ekisinga. Omwana atabiriimu okwata waakyo mukasuka kasasiro. Omwana atabiriimu ataaliyo nga mwagala n'okumuzaala mukwata otya omwana omuto wuuyo kyaga tanayiga na kutuula oba kisimanyi na bbanga lyalimu, naye mwana muto n'amukwata n'amukasuka kasasiro. Kibi nnyo, kibi ddala. Naye wano ku SMX Media kankusaba subscribe nga ojja beera ng'osobola ofuna updates zonna ze tuteekayo. N'ekirala tutambula ne Sheikh Mukasa Shafiki eyavuddeyo okubeera ng'akutaasa embeera gy'oli mu kubeera ng'oyitamu. Obwavu bukuluma, kyokwatako kyekifa, ssente zikuyita mu ngalo, tolina mukisa, tokuzibwa ku mulimu, tolina mulimu, kobeere ng'oli wano eno kobeere ng'oli wabweru wa Uganda, gyasobola nnyo okubeera nga akutaasa. Mukubireko ku ennamba y'essimu asobole okubeera nga akuyamba.